teri kintu kikyasinze kuwoomya mbolo ku nsi kuno nga kubeera ng'omusajja omuntu gwazina amwagala oba ng'ekintu kyaliko akyagala. Ebiseera ebisinga abasajja bwe batuuka mu nsonga z'okuzina emmana muzina buzinyi. Muzina buzinyi kataka twatwatwatwatwa ng'omaze. Naye ng'ate ekintu ekigenda okufuula kafulu, ekintu ekigenda okukuleetera omukazi okumuzina asigale mulooko, asigale ng'alookalooka, asigale nga yenna aswakiira, nga yenna awulira ayagala okiddemu, omuddemu omunyeenye, kwe kubeera nti osobola okugizina omukazi n'obeera nga omulese mulooko. Buli bw'ozina emmana ng'ogyagala n'obwegendereza n'obwagazi obeera wanjawulo nnyo. Tosobola kugizina omukazi n'atatuuka ku ntikko, nedda bannange. Anti ogusindikayo n'obwagazi n'osooka onyoola ng'owulira bwenna obuwoomi bukutta, which means n'omukyala agenda kuwulira ekigenda okumuletera okutuuka ku ntikko. Omukyala ogenda kumuweeweeta nga tumuweeweeta kutuusa mukolo, wabula ng'omuweeweeta kubanga ky'okola okyagala. Kati mmwe abanoonya obukodyo bannange nno munansonyiwa, eddoboozi lyange si ddungi, ndi mulwadde sisobola kwogera nnyo era simanyi oba live eyakumakya we twagirese saasobodde gikola kubanga ekiroboozi kibadde kiri bulala nnyo ate ng'emimiro ginzita. Naye endoboozi oba we tunaagirira ne buwungeera n'abaako bulungi inshallah, naye nga ebyo siri bulungi nnyo, kifuba kinnuma ate n'emimiro gino ginnuma okufa obufi. Naye nze ekifuba kyange bwe kityo kindwaza emimiro, kindwaza mu kifuba ky'omunda n'okussa oluusi mba mpuliramu kambaka mubake. But regardless we move. Eyo tuveeyo. Mbadde mbagamba nti nga tonnaba kunoonya bukodyo, nga tonnaba kunoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja, tonnaba kunoonya mugeza mbolo, tonnaba kunoonya muwanvu ya mbolo, gwe ng'omuntu nsaba weekube mu ttooki ate era weetegeere. Omuntu ono gw'oyagala okutuusa ku ntikko omwagala, omufiiringa, oba just omwagala ku kasolo kubanga eky'abasajja basinga kimuli. Mukazi oba tomwagala laavu, oyagala akuweeko ogizine gw'osammule. Tosobola kubeera nga mentalite yo erimu ekyo nti njagala mpeeko muzine n'ongamba nti ogenda mutuusa ku ntikko. Omukazi oba wakumutuusa ku ntikko oba omwagala oba omufiiringa oba omwewulira, kwegamba ebintu bino oba obikola ng'obikola out of love, si just kubikola bukozi nti mbikola fa, nedda, mbikola out of love. Omukyala n'omukwata n'osooka omuwembejja ate munange naye aba akulaba ng'alaba bannange ekintu kyattu kinjagala ng'okikozesa mukwano. Abasajja tebateeka nnyo emotions mu kwezina. Obeera olowooza kimu, njagala nfumite kituli kiriwa taataata ky'oba olaba omusajja asobola n'okuva eri nga takuweeweese yadde n'okukwatako nti wuunakutteko wano n'ayingiza omukyala n'atandika okuzina naye nga takuweeweese ddala mulaba nga kijja n'okwata omukyala n'ogunyingiza tompeeweese sitobye bwe nonyingira buyingizi bw'otyo. Eddoboozi n'abagamba mulisonyiwa emiro ginnuma, kati buli bwenjogera mba mpulira kapeyini. So ekirungo ekigenda okuleetera okubeera ng'omukyala awoomerwa ky'omukola kwe kuba nti okikola n'omukwano. Buli ekintu bw'okikola with passion and love kinyuma, kikunyumira gwe akikola ate n'omuntu gw'okikola kimunyumira. Naye nga era n'ekyo tetugenda kikola nga tetulina bukodyo twongerezaako, but si ya priority yaffe kubanga kiri kijja naturally. Buli obukodyo bugenda kujja naturally, engeri gy'omuweewetamu egenda kujja naturally as long as omwagala. Tosobola kubeera rough ku muntu gw'oyagala, tosobola kumala n'osammula n'ogweri, wallahi tubeere serious mumbuulira amazima. Ng'omukyala omwagala ku mutima gwo n'ongamba nti omala omuzina n'otamuweeweeta, n'otamuwembejja, n'otamuwaka after care. Is it possible? Ng'omwagala oba oyagala bane oba owulira ogamba nange sikikkiriza nti ekikazi kino kimaze ne kimpaako. Sikikkiriza nti nzaali wano era ogenda mukwata omuwambaatire omwebaze omukulisa olusozi gambalagala oba lwaki baluyita gambalagala, omukulisa olusozi gambalagala, kwegamba ng'owulira byonna byakola kyekyo, byonna byakuwadde kyekyo, totoma tolina kwegamba everything is perfect. So olina okuyiga oba olina okutegeera oba olina okumanya nti bwe mba njagala okubanga nzina omukyala n'anyumirwa, bwe mba njagala okuzina omukazi n'embeera nga mutuusa ku ntikko, nina kubeera nga nkikola n'obwagazi, si just kutuusa mukolo kuzinamu buzinyi nti nina gye ndaga, tolina gy'olaga. Tewali kintu kikupa kusa. N'ekirala ge maanyi abasajja ago geetaaga
kubanga ago tegajja with passion. Ne bw'oba olina passion gagaana. Ago go ganjawulomukko ku bino. Ne bw'oba omwagala gagaana. Kati amaanyi go generally omubiri gwammwe muyiga okwefaako ng'abasajja. Labirira omubiri gwo. Oli ebintu ebikuyambako to build that energy in your body. Ebikuwa carbohydrates. Muva ku chips n'enkoko. Enkoko erimu proteins, chips oba zirimu nazo proteins. Tezirina nnyo it's bumonde. I think tebirina nnyo makulu biri awo. You need carbohydrates in your body. Nti osobola okuyunga, osobola okuzina omukazi n'osamula n'omugenda mu yookubiri n'osamula n'ogenda mu yookusatu. Kubanga amaanyi oba nago, naye amaanyi tegava mu bwagazi, amaanyi gava mu byakulya, amaanyi gava mu ngeri gy'olabiramu omubiri gwo. Mukole ku exercise. N'eddagala erya bulijjo mufumbangako, erino eddagala temulirinda. Tolinda kugwamu maanyi nga tokyasobola yadde okubaako kye weekolera olyoke onoonye eddagala. Ofumbangako n'onywako oba ng'osobola okulifuna. Oyita mu katale waliwo abalanga ogulako n'onywako kasanga aba si lubalula kubanga lubalula oyo si mulungi. Siina gwe mwagaliza oge mazima. Lubalula alina side effects ze. Oba muganda, oba muzungu, oba muki, lubalula mba njogera ku Viagra oba eddagala lyonna egganda eritunuulira awo nga bw'olinywa likulalula, likutabula, likusika emisuwa. N'oliwuliramu, ne liguleega wansi eyo, n'owulira ng'oyagala kuzina buzinyi. Oyo gwe njogerako. Eddagala lye ndikomendinga ly'eddagala erikwoza mu nseke, eddagala erigenda okutereeza ng'omuntu weeyambeyambe, odde bujja ng'oli kkiriya. Kitegeera? Ng'oli kkiriya. Kale, nze neesigala nga nzesenga Faith to Faith. Temwerabira ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga, nga sinaba na kubasiibula obuyonjo. Muntu wange ne bw'onaaba ng'omanya oyagala kugizinya mukwano, ng'okwezina okulinamu passion, amazima Katonda mu ggulu nkukakasa bw'oba ng'owunya bubi omuntu tajja kunyuma. Nabasuubizayo omusomo gw'okweyigiriza okunaaba obuyonjo. Obuyonjo batugukoleko na leero obuyonjo. Bannange ku ffenna omwana ow'obuwala n'omulenzi. Obuyonjo kintu kikulu nnyo. Ne bw'oba ng'owunya bulungi, ne bw'oba nga omukwano oyina buli kimu okirina naye nga oli mukyafu, towooma, toliika, omuntu akwekaka bwekasi. So obuyonjo should be a must. Beera musajja muyonjo nga munno bw'aba ali naye mu kikolwa ky'omukwano teyeesittala, teyeeraliikirira. Aguyingizaayo nga gy'aguyingiza kyekyo. Ngamba omukyala ng'agwesonseka. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda. Osobola okuyitirayo n'obeera nga munange osubscribinga gwanyumirwa emboozi z'ekintu ekikulu. Tuteekayo emboozi z'abakulu bokka. Yitirayokko subscribinga obeere ng'otwegattako. Temujjanga okwo bantu bange abalungi. Yeah.